Sabbiiti eno palamenti yategeezebwa nti abasawo 25 bakugenda mu ggwanga lya Trinidad ne Tobago okukuba ekyeyo. Ababaka ba palamenti kino bakiwakanya era nga beebuuza lwaki gavumenti yeri emabega waakyo. Omubaka wa palamenti akiikira ekitundu kya Akawungeezi East Dr. Chris Balyomunsi agamba nti gavumenti yandisoose kulaba ng'embeera z'abasawo ba wano zirongooka nga tenatandika kubatunda mitala w'amayanja. We've been complaining that the health services in Uganda must be improved. One of the biggest challenges we have as a country is the lack of a well-motivated human resource. But for government now to be involved in exporting health workers in the brain drain which should be fighting is very unfortunate. Kyokka ababaka bagamba nti si kibi abasawo okugenda emitala w'amayanja okwenogera ku nnusu. Government can arrange and people are taken to do work. I don't think that is wrong. The part of enumeration should be left to government to motivate those who do not want to go out to remain and work for their own people. All our doctors, they don't work here because of the low payment. And as we speak now, go to Rwanda, go to South Sudan, the majority of our doctors are there because of good payment. I remember when we visited Rwanda, we found that doctors from Uganda are being paid Uganda shillings 4 million. Ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga Gatulinaanya Asuman Kiyingi agamba nti gavumenti si evunaanyizibwa ku nsonga eno wadde ng'okulanga emirimu kwafumira ku mutimbagano gwa minisitule eno. The Minister of Foreign Affairs does not produce the doctors and the nurses. It does not export them. Does not produce the professionals, doctors, engineers from Uganda. Our role is to provide consular services wherever they are. Dr. Bitekerezo nga mubaka wa municipal y'Embalala agamba nti wayinza okuba nga waliwo abantu abalala bali emabega w'ensonga eno. Some few individuals in the Ministry of Foreign Affairs, most probably who got a kickback from probably a private firm in Trinidad and Tobago to steal doctors from here and nurses to go and work there. Minisitule y'ensonga ez'ebweru esuubira okutangaza ku nsonga eno mu bujjuvu eri palamenti sabbiiti ejja.